الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وعظيمنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنمكتو أبايزي بانجي سبا الله وجتيوا أبوي أبرونجي. Olwaleero twagala twongereko ku musomo gwaffe naye nga tulina ekibuuzo ekigamba mata tantashiru shayatin, sitaani zisaasaana ddi ne zitubuna ne zibuna ennyumba zaffe ne zijja mu mayumba gaffe ne zitutawangula ne zitutawaanya. Ekibuuzo ekyo kiwulire ate tukikuddemu ate ogende ng'owetegereza butya bw'oneetaasaamu shaitaani ezo ng'omubaka bwe yagamba. Ebyengera n'emirembe bibeere ku ekitibwa nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallama eyatujjira n'obukkiriza, eyatujjira n'obusiraamu, eyatujjira n'ebirungi. Ntandise bwe nti hadisi ng'ejjibwa ku Jabiri radiyallahu anhu agamba nti kaana Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah ebyengira n'emirembe bibe ku ye, idha kaana junhu layl, bw'ebanga enjuba egolooba, aw amsaytum, obanga mubungeezezza, fakufuusu biyanakum, mukwate abaana bammwe abato, temubayika kwavula mu ssaawa eyo, temubayika kutambula mu ssaawa eyo, okuva ku mwana atandise okwavula okutuuka ku mwana atambula naye nga tannakakasa nnyo kutambula, oba atambula n'atambula n'agwa. Abaana abo babayita basubiyaani abo, okutuuka ku mwana ayali yagadde okwagala okudduka naye nga tasobola kudduka. Abaana abo naddukaddukamu, abaana abo emyaka egyo, nabbi byakugamba nti bwemulaba enjuba egolooba obanga mubungeezezza, mukwate abaana abo, temubageza kutiramu, temubaleka kutambula bokka. Fa inna shayatin tantashiru, kubanga sitaani ekiseera ezo ziba zitambula, ziba zitaasaanye. Hina idhi, mu kiseera ekyo kye twogeddeko, ze ssaawa 12 okutandika n'essaawa 12:00 oba 12:20 okutuukira ddala bwe baziina magaribi. Ekiseera ekyo kya dakiika 45 kibi nnyo, kibi nnyo, kibi nnyo, kya dakiika 45 kibi nnyo, kibi nnyo. Fedda bataata baffe tebaakomangawo okuva ku maduuka eri gye baabeeranga. Oluusi abamu bali mu myeso, abalala bali luddawa, njogera okutwaliza awamu, abalala baatambuddeko, baddukanga misinde okujja awo ng'awaka, naye bakusanga okuba akaviira awo. Allahu akbar. Embooko bakusanga temunajja mbuzi ku ttale, embooko bakusanga enzigi si nzigale, embooko. Naye kati era olaba shaitaani tezaabatawaanya nnyo, zaabatawaanyanga nnyo. Njagala tusome ebintu bino twetaase embeera ebyo twabyerabira dda. Naye nabbi agambye, hadisi nga giwa ku Jabiri, bwe mulabanga enjuba egolooba, bwe mulabanga buwungeera, bwe mulabanga awo amusaitum, nga mubungeezezza, mukwate abaana bammwe abato. Fa inna shayatin tantashiru, kubanga sitaani ziba zisaasaana. Hina izi, mu kiseera ekyo. Fa idha dhahaba saatun min allayli, tenga wayitawo essaawa nnamba mu kiro, wayitawo ekiseera mu kiro nga ddala tumaze n'okusaala magalibi.
nga tumaze okusaala magalibi kati tulaba okuva ku kisaawa 12 n'ekitundu oba 2 okutuuka we tumaliriza okusaala magalibi wayiseewo ekiseera ekyo minalayiri nga n'ekiro kizze tuli mu kiro kati fakhulluhum abaana abo kati mubate awo omwana mumuleke azanye mubate naye ate ffe ate awo we tubakwatira akaseera ako katunuulire gwe muyivu munnange ategeere nabbi agambye bwe mulaba nga ekiro kiteredde bulungi tuyingidde mu kiro kati mubate fagulikul abwaabu muggale enzigi zammwe wadhkuru smallah bwe muba muggala enzigi zammwe mwogerereko ekigambo kya Allah nti bisimillah osobola n'okwongerako ekigambo kigamba nti audhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa n'oggala oluggi n'oggala amadirisa naye ng'oyogereddeko erinnya lya Allah bisimillah oyinza ozoogera zombi bisimillah audhu bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaqa fa inna shaitana okubanga shaitani la yaftahu baban maghluqa teggula luggi luggaddwa wa awku qiribakum musibe ebidomola byammwe kiriba lyalinganga ddiba nabbi baakolanga ne bateekangamu amazzi ag'okunywa naye ekiseera kino katuyite ekidomola katuyite ensuwa n'ebirala wadhkuru smallahi bwe mba muggala enzigi bwe mba musiba ebidomola byammwe mwogereko erinnya lya Allah wahammiru aniyatakum mubikke ku byombo byammwe wadhkuru smallahi mwogereko erinnya lya Allah walaw an ta'ridu alayha shay'a fa atfi'u masabihakum bamba temukyalina kyemukola temulina kyemukyukira kubaako kyemukola obudde mumaze okulya amalya g'ekyeggulo mumaze essaawa ngaawo 4 mugenda kwebaka ate abasiraamu mwebakangako nga bukyali musobole okusaala layiri ssaawa 3 weebake ssaawa 2 weebake ng'omaze okusaala ishaa'i omaze okunywa kakyayiko batolidde kyaggulo ng'abamu bwemba temulina kyemukola kyonna fatfi'u masabihakum muzikize amataala gammwe rawahu Bukhari wa Muslimu ebyo tubijja ku kitabo kya Bukhari omujarrad ogw'ekkumi peegi 88 oba mu Muslimu omujarrad ogw'e13 peegi 189 naam Nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'atyo bw'atulagirira era bw'atubuulira ddi shaitani ne zisaasaana naye nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama ensonga zino Sheikh Wahid Bali Abdussalam al-Bali agamba fi hadha al-hadith oyo nakyali mulamu ali Makka sajja mu Misiri yawandiika ekitabo kibayita Swarim Battan ne Wikaya agamba fi hadha al-hadith 5 awamir mu hadisi eyo tujijjamu ensonga 5 esooka kufusu biyanakum agamba mukwate abaana bammwe eyokubiri wa agrikul abwaba muggale enzigi eyokusatu wa iqa'il qirban musibe ebidomola byammwe eyokuna wahammiru aniyatakum mubikke ku byombo byammwe ebyombo z'ebbaafu z'eseppiki n'ebirala byonna ebintu ebirimu amazzi oba erimu ebintu ebigesa wadhkuru smallahi alayhi mwogereko erinnya lya Allah wa itfa'u masabih inda nawm n'okuzikiza amataala ng'ogenda okwebaka ensonga ezo Wahid Abdussalam al-Bali yazoogerako
n'agamba fa amma amrani wabula ensonga ebbiri al-awwal wa thani esooka n'eyokubiri fakad bayyana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam illatahuma yannyonnyola endwadde zaazo fi hadha al-hadith mu hadisi eno eziriwa okukwata abaana batataayaaya n'okuggala enzigi ezo yazoogerako ebizibu byazo. Wa amma thalitha wa rabia ensonga eyokusatu n'eyokuna fabayyana illatahuma fi riwayatin ukhra yannyonnyola obuzibu bwazo mu njogera endala fi sahihaini mu hadisi ejjiwa ku Muslim ne Bukhari. Aidha nate n'agamba atya anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam tinabbi Muhammadi ebyengeri mirembe yagamba battu ina mubike ku byombo wa aqu saqaya musibe ebidomola byammwe wa agliku baba mugale ezzizammwe wa atfi'u sirajan muzikize amataala gammwe fa inna shaitani okubanga shaitani la yahillu saqaya tebikkula kyombo tebikkula kisibiddwa wala yaftahu baba era teggula luggi wala yakshifu ni inai tebikkula kyombo fa in lam yajid ahadukum illa an ya'rida ala inaihi udan bw'oba toyina ky'oteeka ku kyombo kukyobikkako afadhali teekako akati wadhkur smallahi falyafal nga kyosobodde kyoba okola kasita oyogererako erinnya lya Allah. Wobulwa kyoteeka ku kyombo kyo afadhali teekako akati nga kitegeeza nti nekinaaba kiwuka kya busagwa bwekinaalinnya esepiki kinaalaba nga tikikyobola kutuuka eri kinaayita ku kati ako nekituuka nekigwa nekigenda erudda olulala. Nti era waliwo hadisi endala egamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba mubikke ku byombo byammwe musibe ebidomola byammwe fa inna fi sana okubanga mu mwaka lailatun mulimu ekiro yanzilu fihi alwaba omukkira kawumpuli. Ekiro ekyo kawumpuli bw'aba asse kiri kiro kimu nga mw'olaba lailatul qadri kiro kimu omukkira kawumpuli mu mwaka omulamba mulimu ekiro kimu ekibi nga kyenkanankana n'ekiro kiri ekirungi. Omukkira kawumpuli tayita ku kyombo oba ku kikopo oba ku kidomola oba ku sepiki nga tebikkiddwako okuggyako nga kawumpuli oyo agwamu. Kawumpuli endwadde zitawona omuntu n'akolola emyaka 5 obulwadde omuntu n'akolola emyaka 5 nga tawona naye nga obulwadde mu ddwaliro babujjanjanya nga tebuwona n'ebirala bingi. Kyaba wabula ensonga n'agamba amma al-amru al-khamis ensonga ey'okutaano ono zitunudde bulungi nnyo mu by'ensomesa gyaziraba. Fabayyana illatahu yannyonnyola obuzibu bwayo ensonga esembayo ey'okuzikiza okuzikiza amataala. Era n'agamba hadisi yaayo alladhi rawahu Abu Dawudi yajogera wasahahu n'agituusa nga ntuufu wasahahu hakimu n'agituusa nti ntuufu wa ibn Habbani an ibn Abbas radiyallahu anhu qala hadisi ng'ejjibwa ku ibn Abbas okusoma kuno kubeeko ye yagamba nti jaat al-fa'ra emmese yajja fa akhadhat tajurru al-fatila ne yajja esika akawuzi akatinye ennyo fajaat biha yajjanga ekasikambula ekaleeta fa alqataha baina yaday rasulillah nekasuula mu maaso g'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala khumrati allati kana qaida alaiha mese nekasuula ku kitambala nabbi ke yali atudde fakharakat minha
akawuza ako kaliko omuliro ne kookya ekitambala nabbi kye yali atuddeko mithil mawdi dirham nga kyayokya ekifo ekyenkananga ekinusu eky'ebitaano oba ennusu ekyebibiri. Faqaala, n'agamba nabbi Muhammad, idha nimtum, bwe kityo bwe mbanga mugenda okwebaka, fa atfi'u surujakum, muzikize amataala gammwe, fa inna shaitana, okubanga shaitani yadullu mithla hadhihi ala hadha, eragirira ekifaananyi kifaanana bwe kiti ku kino ng'abalaga emmese. Faturikakum, n'ebookya emmese ekozesebwa nnyo shaitani mu nju nga zamaze ne ziyingira, ziri zibagamba okusaasaana, ezikozesa nnyo shaitani mu nju, bwezikozesa n'eyokya abantu. Oyinza okujja ng'ewalula omusubbaawa, oba oyinza okujja ng'ewalula akati mpola 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 mpola, naddala abantu b'omu byalo oluusi abamu baba n'amasannyalaze bayinza obutafuna. Obusigiri obuwulira bwokya abantu mu wino, bwokya abantu bukola butya. Shaitani yevaako embeera ezo, abamu mwali mukirabyeko. Kiraba nabbi bw'atyo bw'agamba. Kala Hafidh agamba, fi hadha alhadith, mu hadisi bayanu hamilu fa'ratun ala jarrin fatila, ennyonnyola emmese okubeera ng'esobola okuwalula akati oba akasubi, wa huwa shaitani, ebeera shaitani, fayasta'inu wa huwa aduwwu linsan, shaitani neyeyambisa omulabe w'abantu yemmese, alayhi bi aduwwi al-akhira wa huwa an-nar, neyeyambisa ate yemmese neyeyambisa omulabe w'olunaku lw'enkomerero nga gwe muliro. A'adhana Allahu bikaramihi min kaidi a'dai innahu raufu rahimu. Batwebaze enkwe z'abalabe baffe kubanga mukwata mpola ate nga musaasizi. Yaba wa fi sahihi Muslim, mu bituufu ebyajjibwa mu Muslimu, mu kitabo kya Muslimu, an Jabir marfu'a, qala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, yagamba omubaka wa Allah ebyenga n'emirembe ku ye, la tursilu fawashiyakum wasubiyanakum, temutumange emaali zammwe ezitambula, zibayitira fawashiyakum, emaali ezitambula. Emaali ezitambula zizibwa nga bodaboda, ng'enfalansi, ng'emmotoka, n'abaana bammwe temubatumanga idha gabat shamsu, bwe mulaba ng'enjuba egolooba. Gwe ngendera ku dduuka ondeetere kino, gwe vuga kabodaboda kano ogende bwoti. Shaitani ziba zisaasaana, kyobala nga accident ziba nnyingi nnyo nga magalibi ejja, hatta tadhhaba humratun Aisha, okutuusa ekimyufu ekiranga Aisha gye kinaagenda, ekibaddewo kyetusaalirako magalibi, ekyo okutuusa lwe kiggwako. Fa inna shayatin, okubanga shaitani tambaithu, zituma, idha gabat shamsu, bweba enjuba egolooba, hatta tadhhaba fahmatun Isha, okutuusa amanda agalanga Isha bwe gakola ki, bwe gagenda, gamanyiddwawo. Ekintu ekyo ekyakirira ekyo ekiranga magalibi nti eggwako, bwe kimala okuggwako ne shaitani ziba zimaze okutuuka gye ziraga. Kale batwekesa zireme okututomera. Segedde. Fawashiyakum almaali almuntashiru kal-ibli wal-bakara wal-ghayri, emaali ezitambula ng'ente, engamiya, emmotoka, pikipiki, gaali. Akaseera ako kazibu nnyo, kazibu nnyo, kazibu nnyo. Mu kiseera ekyo shaitani ziba zikola ki? Ziba zitambula. Kyovula nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yasomanga eddua eno ng'agamba, a'udhu bikalimati llahi tammat allati la yujawizuhunna barru wala fajir, min sharri ma khalaqa wa dhara'a wa bara'a, wa min sharri ma yanzilu min as-sama'i, wa min sharri ma ya'ruju fiha,
ومن شر ما ذرى في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بالخير يا الرحمن. kakati طارق kyenjawo kujjamu kyokka nabbi yeekingiriza amajinni agava mu kkubo nga gatambula gayingira mu nguudo zezituuka mu mayumba gaffe, aga amasenze agajja ganoonya amakubo galabenga ekkubo liyingira mu nnyumba nga gayingira okujjako twaliki yatulubu bilkhayiri. Waliwo amajinni amasenze oba malayika ezijja ne zingira mu nnyumba zaffe nga zireeta birungi, ezo zateekingiriza. Obudde bwe buwungeera buli kimu kinoonya bwe kyewejja eka, shayitaani zisobola okujja ne ziyingira. Kati dduwa eyo tugyeyambisanga nnyo, ja kugiddamu insha Allah. Naam, nga naatera okumaliriza tugamba nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatwagaliza nnyo buli kimu ekirungi. Mbeekesa ab'emikwano okubeera nga obudde obwo nga bwe tutegedde shayitaani mwe ziyita okusaasaana, zirina akaseera kaaza akatuufu eziyita ne zisaasaana ne zijja ne zitawaanya abaana Adamu. Omuntu ogenda okuwulira omwana ameketa amannyo, omwana alogootana, asituka ekiro atambula, ebitabaddeewo. Oluusi kiva ku ekyo. Kale nno kyalibadde kirungi. Ate era ne tubeera nga tusomera mu nnyumba zaffe ebigoba shayitaani, tekigaana kukivaawo abruptly n'oyagamba omwana nti yaziinako olwaleero mu nnyumba muno. Kubanga abantu bazinira ku muzikiti ne tugenda tusaala, n'omuganda yaziinako mu nnyumba muno, yaziinamu emirundi ng'esatu, kubanga shayitaani bwewulira omwazinye edduka. Ensonga zaffe shayitaani zibeere nga zituviira mu nnyumba zaffe. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khaira fi dunya wal akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sallam. Alhamdulillah.